nkulazeeko katini ekiri Enambole awo nno babadde ku geeti okusooka ng'abantu bajjudde naye ng'okuyingira tekunaba. Yes, naye ng'essaawa eno wenjogerera Enambole kikutte wansi ne waggulu waliyo omupiira wakati we Buddu ne Kyagwe Masaza Cup. Nalabyeko Bannayuganda effujjo liyitiridde. Nalabyeko omwana ng'ayambadde akatishaati nga kasoma Kyagwe versus Mpuuga 5 naye nga ekyo kigenda mu maaso era nga kitokota sisaanikire wali Enambole ani agenda okuwangula Masaza Cup ey'omwaka guno. Byonna byonna nja kubanga mbikotosaako mu bujjuvu. Ate bo Bannayuganda bavuddeyo okoobola bannaabwe nti ye abange lwaki tetwesonyiwa omusango gwa Hajji ne Hajjati tujjeko Museveni kyekikulu kyekizibu kye tulina nti amaanyi ago ge tukozesa ku Hajjati leka tugakozese tujjeko Museveni. Amaanyi ge mutadde ku Zuula singa ge mwatadde ku Mwanyi oba singa ge muteeka ku Museveni singa tunatera n'omumuggyako. Nze ndaba kisusse kuba abakazi abakulu n'abasajja abakulu beefudde embuzi. So ate nga nammwe mulina ebizibu byammwe mu maka. Ate era si yasoose waba mubbi si yasoose. Si yasoose okuba n'omutima omubi waba ng'aguyina. Naye mmwe mulina barelatiivu bammwe abali basse ku bantu abamu ku mmwe abali mu kusaakaaza. Naye ndaba mukisusizza. Kyokka ensonga ezirimu amagezi we zibaawo mwefulya ddala abatalina magezi. Ensonga yandibanga erimu eggumba ate ye omukyala Shiba Kalungi yavuddeyo n'asambajja emwogerako mbu yazadde. Waliwo eŋŋambo zibadde ziyitingana Shiba yazadde nedda akyali era avuddeyo n'aba nga akola akatambi n'aba nga akateeka ku mutimbagano nga ayerekera ddala nti akyali lubuto. Hi Shibaholics, me and Little Bad. We love you and we say hi to you and we miss you and can't wait to meet you all. Thanks for the prayers and love for Mama and Little Bad. Love you guys. Bye bye. Why am I feeling so shy doing this? Ate ye mnange mwana mlenzi chicken afudde n'agamba nti bannanga Uganda mwesonyiwe Eddie Kenzo muleke omusajja anyumirwe obulamu bwe mu mbeera yonna. Mbadde nsaba twesonyiwe Eddie Kenzo mumwesonyiwe mumuveeko. Waliwo yagambye mbu bino Eddie Kenzo bye yagenza okukyalira site nga minisita w'ebyobugagga by'omu ttaka. Mbu bino we yakutte ekitabo asayininge. Mbu bino bye yabadde asayininga. Nenga mwe mulaba Kaana Kambata asobola okusayininga zigizaga. Kaana Kambata asobola okusayininga zigizaga. Walogwe nasanze ng'agamba mu Eddie Kenzo bwe yakutte ekitabo bamutereddemu match the following to the respective words house n'amakinga ku peni muve ku Kaana Kambata. Ate ye Kabaya ayanukudde Lili Pazo n'agamba nti Lili Pazo yo munange kati byesimbyemu tebijja kusoboka naye bamwanukudde. Nalabye Lili Pazo ng'agezaako okumatiza Kiseka Omaru. Kiseka ebyo byogera jangu byogerere wano. Lili Pazo tata w'abaana omuzannyo gw'ozannya munene naye ensi gy'olimu tulimu abagezi bangi. Omaru Kiseka yagukutte ebye kuba kyewakoze kijjirayo ddala ekifaananyi kye yabadde ayogerako nti okolera site kati godde otya mu kamera ng'ogezaako okumatiza abantu. Kiseka ebigambo ebyo komawo byogerere wano. Bw'oba osobola jangu byogerere wano nkuwenye mu mmotoka yange ky'ogamba wano nze siriiwo. Giwenze sikola kyekimu nga Kiseka kyakola. Kitegeeza ofuba kumatiza abantu. Nti Uganda tetulina kwogera ku mazima. Kuba bwe twogera ku mazima waliwo abatuwamba waliwo n'abatutemula naawe okimanyi. Ky'ogamba Kiseka tayagala mmotoka. Ne bw'aba ng'oli amutuusizako eyo levo titasobola namukkiriza mwana kudda mu nsi ye kulisiivinga nnuwa. Naye yali badde akolera ssente mmeka. Ky'ogamba yali badde tadda wano naye nga naawe mu bwongo bwo okimanyi wabula oyongera kuteeka mu bantu fiya. Naffe tukkirize tuteeke emikira emabega. Bambi sobola kunenya nnyo kuba abaavu twerabira mangu. Kati tukulidde mu mbeera embi. Olabira ddala nti ssaawa zino kookuttemu obulamu bwo obwagala nnyo. Tokyajjukira nti wasiibako n'enjala. Tokyajjukira nti teyandirodi yakeerako ng'akubanja. Naye ng'abo abantu abakuwa 10,000 mutwalo be baakabi.
kuba n'oli bwakugula baakulaga teriwo abenkana era singa abantu abo bakera ne bamanya butya bwe bazitowa enensi eba yateredde dda olaba bamatiza ffe naffe ne tukkiriza ne tugamba mwana tudde ku saidi yaabwe mwe baani just tumanye ekituufu nti bana abantu batutemamu bakikola bakigenderedde gwe tolina kyogenda bagattako era tebakwagala nnyo wabula ekigendererwa kyabwe kunjawukanya nze naawe kati bwe nkulaba ng'ogezaako okumatiza Kisekka ng'era omatiza abantu nti wano we tuli oyo Kisekka ajja byogerere wano nze nako okubwa oli mu kamera omatiza olina bistatement byojja okola gwe lunnaabe naye beeraamu mwana ekyangu nnyo okuddayo mu buli obulamu bw'osiiba enjala si bwangu kuvaamu naye ate okubuddamu kyangu just beerako kuba abo abakusudiya gye bakuvuga bakutwala nammwe bannankyukakyuka mwe natokeranga n'okyalira kyaliwo omusango ng'ayogera mbanji mbalaba muwalampa Kisekka muli badongo just olumu tubeeremu mwana yagala bubenga bayeekera Museveni okutuuka okkirizisa abantu bamuyambeko mu lutalo luno mu 86 omanyi kye yakola yali talina buwagizi naye y'okumatiza abantu omwegattako n'abamu yabatemula kuba mukimanyi bulungi nti asinga okutta mu lutalo yawangula ekimanyi ekyo ggwe just olumu muzuukuse emitwe gyammwe nti oli bw'aba akugambiza just ekigambo obugambo nti twetaaga buli akawunti nga bwe mwakedde ne mugenda ku Ajati nga aja ayagala buyambi nga tulaba Ajati mubbi ne mutuuka n'omulaba ng'agenze ku NASA ne mumukubira enduulu bwe tutyo bwe twetaaga kuba bano batusindika batutwala mu ttalo bamaze otwawulayawulamu era mutandise n'otulaba ng'abatiikizi mutandise n'otulaba ng'abatalina kye baddako taano temwefumba tuli bali bennyini enkugambye Muzee Museveni ye kyamuwaliriza era singa okuba nga teyalina buwagizi goloza ki kye yalikoze abantu okutandika owulira oda ze okubanyiga kati bwe tukulaba ng'osobola okukera n'okuliyetengawo ekiboozi okwata obwongo bw'abantu bunaku nga babeeraawo tolina mboozi gy'oyogera eyamba abantu abo abakufudde ekyo ky'oli mboozi ki gye wali oleeseekaawo emboozi gy'onyumya ku gy'okolera ku live ng'oliko n'abantu 100 zezo lwaffe bwe bulamu bwe tuyitamu yogera ku biri ebirala ffenna tukere nga tusitudde eddoboozi eryawamu golaba ne mba mukubye ekikopo timundu muliro ku muliro bwe mumala okukuba mundu ne muwangula ekiddako kubakwata media kulangirira togamba Museveni ddaawo kubanga abayita n'abatuuzeyo n'abagamba ne muba temugenze ki ffe twagala mukwata abantu bano mubafuule ebbize nga tebalowooza ku bigenda mu maaso mu ggwanga olowooza tetukimanyi just olumu mukyuke mumanye ekituufu kye tulina okukola tujja kuddamu tweyagale wabula bino tulina okubanoomera ekyansi yokka gye tusobola tusilwakubanoomera nti lwakuba tubalinako empalana lwakuba twetaaga amazima gajje mu bantu lwakuba twetaaga obwenkanya obwawamu si gwagamba nti tukuliyetingewo ekibinja nga naawe okimanyi nti Sekka kuno kwe kwabwe nitakyasobola kujjawo ne bwoba omuwaaki ffenna tumale kutuuka ku eyo wabula ate gwe ofuba kumatiza balala ajja byogerere wano nze siriiwo kyogamba mbyogerera China naffe ssebo twagala buli kimu twagala obulamu obuvimba twagala ebirungi bingi ne tulaba ebitagenda bulungi mwana ne tuvaayo tubyogereko kusiballo tomali temutumanyi kyogamba wali onyumira nnyo nga nkusanze nga ngenda kukubbako byolina mwebaze nno ku kibanda kyogamba gwe kaliri Pazo osobola okukusanga n'onnyima byolina kulaba weetimbye n'ebusiriva siriva wamuwa atali mulwanyi goloza abazungu basiri okulaga nti awangudde ensi yonna gwe bawa golodi misinde tebabiwa badongo naye gwe wakava Masaka ssebo weetimbye siriva mbulago siriva wamuwa balwanyi teweetimba bya bugagga nga toli mulwanyi kyovalaba amatuba gabaguddeko bulago babusise bondya yabyambala champion ne baba kibanda atutereezezza ndina wano nkubuulirira gwe mudongo gwe mubeeremu mwana ate ensonga za Hajati n'Haji zogezeza Fulfigure oluzungu olw'ebitege abasajja basinga they are many months nga basirise nga batya ekitiibwa be bapiira ba famire bakulu ba kika bakulu mu ddiini banayogera batya ne bamuwaayiriza nakkiriza because ensi agigambe ki abasajja batokyeringibwa babbiddwa ayogere ki ayina abakozi 8 bagambe mbu omukazi yankoze eki
ese mumanyi ayogere ki Tebbajo ye agamba nti omwami ono kituufu aba akozesa enjaga wandibaawo ekyaliwo ng'omusajja ono yandibanga yakwata omwana kakati Haji oyo waba yakozesa ebiragalalagala ayinza okuba yalaba omwana ng'awuma okusinga Hajati kubanga omukazi si musiru genda mu baminisita genda mu kooti genda wa ng'awaayiriza buki bwewaayiriza either omukazi ne waba mubbi atya ye omukazi alimu obubbi era abukola ki naye alinayo ka evidence ke keyeekola ki keyeesigaliza nti sibasobola kubanga omukazi amanyisaayo n'ebintu bimukola ki bimukyukira kizibu nnyo kasuka omuntu okuteekako ekintu bwe kityo nze waliwo omukazi yakinsibako n'agenda ku polisi bamusekerera busekereze mugamba ono yandeepinga n'azaalamu abaana nange nabamugamba rape nnungi waliwo negative rape ne positive rape bikazi bimanyi nti bijja kukangakanga nambu ye yanywako enjaga n'alaba nga ajjako pulezidenti Museveni naye nga mu butuufu yali njaga ng'emukutte n'alabira ddala mbu nga pulezidenti Museveni avaako nanywa enjaga nendaba nga nkutte Museveni amataayi nkutte emmundu ye mufukamiza angamba nsonyiwa nkuwadde ne mugaa dduka nandaba Museveni addukidde Congo ebyaddala nendaba transformer neyaka Abitex nasobola kukuba Abitex yanzigyawo era obuuzanga Abitex nayo Julius Wakati kubanga Kato yampa enjaga ya kuki nampa ey'amazzi nampa Kato ati enjaga yamuyambanga obulumi kati zirenga nebaka mu mmotoka bwenti nagera kola transformer nga zibwatuka nga Museveni anotondera angamba ndekanziruke ne ka family kange bajondeka ne muga nego otubye banga nagamba sente zona zizo nzikudizandeka ne muga yita wali mu bibira bye Kongo nagendo Abitex ampita kukuba buza Abitex angamba ko yewe base ku luguudo nzinga ndire ni mwana na Museveni manyi ndi mu state house kali kasuku enjago jimanyi mbadde sibayi ate enjaga ekikubera ku bwongo kiri mukatonda mu transformer nga gempita amasasi nga ndaba Museveni muwangudde Abitex yali agenda wo yasula saidize yo ntira yampita yalaba emotoka yange yajja nga nzina nebase bwenti ninga kizoro okumanya Katolu wamanya yino omutoka suku kola onaku genda kibuuza record we eriko Yakobo Abitex yanzijawo sawa 10 ez'okumakya nanze ndowooza ndi mukulwana na Museveni kubanga bwonywa enjaga ene navugako n'olumwe nanywako enjaga tuva nabivaako nanywako enjaga nembera mu bannange ebyo si bigambo byange ndowooza mubiwulidde ebigambo bya Bajjo naye nga tukyeyongerayo waliwo omukyala ali wano atabuse ensonga za Haji ne Hajati zo zitayogeza abantu ebisongovu Annange ensonga yazuula abamu tetukyebaka bayirawe tuli bazadde kyekisooka ekirala bino ebintu bizze bibaawo bannange lwakuba tetumanyi this time around lwaki bwe kituuse kuzuula ekifuuka kya buyaaye naye ekisinga obulungi nti ebintu biri mu kooti era tuleke kooti ekole naye kyatukwasizza ennaku nti omukazi atuuka mu mbeera nti takyasobola nakutambula poliisi muliwa Ugandan poliisi muliwa balamuwa tukakasizza nti ogenda kuwa omukyala obukuumi buliwa ng'omukyala akyayisibwa atyo musango ki Ajatizuula gwe yakola ffe gwe twagala mutubuulire nti omusango Ajatizuula gwe yakola kwe kukeera enkya omwana n'amugamba nti taata akozesa Nisha kuba Ajatizuula si yatandika ebintu bino yagambibwa omwana yamugamba mami dadi ajja kukaddeeka stories muze muziraba okyo omwana okuvaayo n'agamba nti mami yatugamba eyo si nsonga kuba omwana si yamuzaala senga Nisha yavaayo n'agamba nti mami yatugamba kyandibadde kyawukana naye essaawa zino lwaki ajja kyafuuse ekyeyonoonero Haji naawe wooli osirika omanyi kyewakola kozi toliyo bwereere Haji wakwata omwana w'omukazi naye omukazi afuuse ekisekererwa omukazi afuuse eki lwaki ate mwaba obusiraamu abakulu b'obusiraamu namwe mutumazeemu amaanyi ne muyimirira ne mukubirira ekintu kino ng'amazima ddala mugamanye nti omusajja yakwata omwana wa munne naye mbutatte ekitiibwa ky'obusiraamu wano ba James ba Peter baani basenga bakwata abaana biyo nga temuvangayo ne mubawolereza nti ddala naabo bawaayirizibwa kyemugezaako okugamba nti obusiraamu bubikkirira paka ku ssaawa esembayo ne ku kintu ekinene ng'ekyo bannange mutumazeemu amaanyi naffe tuli basiraamu kyemugamba nti Zuura ye si musiraamu obusiraamu bwa Haji yekka
oba Nisha eyakabanyisanyizibwa naye si musiraamu. Lwaki obusiraamu mubutyobodde? Bino bahaji ne baseka muze mu bikola tebisookedde wa ajali. Lwaki bwe kituuse wajali era bannange ye bamuwaayiriza? Zura mufudde omulalo, zura mugenda mujjako wa yagwe eddalu. Ku lw'ekintu ky'amanyi ye muzadde yasula n'omwana mumanyi bimeka byazamugamba enkya n'eggulu. Tateekeddwa nagendako ku nasa, mama nedda tosala. Bwe babanga nasa bakolerayo bikipuli, lwaki offices ze mumanye zikola ebikipuli temuziggalawo? Mumanye bwe zibanga ziriwo mu bumenyi bw'amateeka, lwaki temuzijjaawo? Tuli banyeevu ffe nga bamama fine, Zura talina numbers. Olw'ensonga nti abantu abasinga balabanga ekitasoboka, naye nga ffe abakakasa nti kisoboka, tukimanyi kisoboka. Kiki kino kituuseewo? Bannaddiini, bapoliisi mwenna muli awo, mumuli awo, mukazi atulugunyizibwa nga n'amazima weegali. Oli bw'ayogera ekintu kati nga Balamu bwe yaleese ebyenkumbi za naleero bakitadde ku Hajati Hajati agambye omwana alina enkumbi. Mukutte ebiziringu bifulufiga ekintu ekintuntu ekimpeneggwe ekizontozonto mukitadde mu musango egirimu amagezi mu misango egirumya abalala. Mukutte Zuula mumufudde zonto mumukutadde n'ekikazi ekimpeneyo eggu mbu nakyo kiri awo kyogera. Tuli banyeevu. Uganda Police tuli banyeevu. Bannayuganda tuli banyeevu. Mujja kulooza Zuula taliiko babe. Mujja kulooza taliiko babe mutandika okutyoboola fine. Ayinza okuba tayinanga ezo kosta zetwala beziva mu byalo nga bazisomba zijje zikole naye byonna bijja kuggwa. Kankutwalire ddala Enambole olabe ku biki ebigenda mu maaso. Omupiira wakati wa Kyaggwe ne Buddu bino nga mupiira gwa bika bya Baganda. Sorry, mipiira gya masaza ga Buganda sibika. Tujja kusigala nga tukuwa update era nga gye binagwira tujja kuba nga tukuleetera ne final score, bigenze bitya, bitambudde bitya, ani muwanguzi, byonna waneno ojja kuba nga obifuna mu bujjuvu waabyo. Naye nga abantu bajumbidde era nga bazze mu bungi okuba nga bawagira era nga nakulaze wali mu ntandikwa nga waliwo okuba nga kwegamba nga beesika byomu ng'alwanira ayingire wali ku gate Enambole naye finally bamaze ne babanga buli kimu bakikwasaganya bulungi era abantu ne babanga bayingira. So buli kimu kigenda kubanga kitambula, nja kubanga mbikutuusaako era nja kukoma waneno ng'obanga onyumirwa emipiira gya masaza ga Buganda, nja kubanga nkuleetera era nja kubanga nkutuusaako ngeri gye bitambuddemu. Naye nga tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereevu tujja kubanga tutambula mpola mpaka tujja kubanga tukigusa eyo wetusaanidde okubanga tukigukira. N'ebinaaba byetoolodde around the world tujja kubanga tubikutuusaako byonna waneno ku NCK TV olunaku olwaleero. Teweerabira kusubscribinga kyekikulu ekisinga byonna era nti bw'obanga omaze okusubscribinga teweerabira kubanga onyiga akade. Erina kugamba nti akade kano katuyambako okubanga tegeera tutadde amawulire awo nno ne tubanga twefunira amawulire nnambiro. Sigala naffe tovaawo.